bonodda ku Kyagulanyi ng'omwogerera bukadde mukyalawo bagenda mukutwalako. Mukyalawo bagenda mukutwalako. Ebyakutuukako wabimanya. Okiwulira? Wano Lema baamukubbako. N'okaaba n'oyogera bingi nnyo. N'ono yennyini gw'olina naye bagenda mukutwalako. Nze ndibadde njagala twawukane tulaba kwawukana kati mutya n'omutya. Naye kirala kye njagala wabulemuko mu Irene naye kirala kye njagala omugambemukko ate kati. Alright, abasinga mubadde mumanyidde mu politics nayo nako lwalero hanzizeeko mu entertainment industry ya Uganda omukulu Eddie Kenzo ebibyeha si birungi mu maaso awo Kapere wamu n'abalala abagambye nedda tetugenda kukkiriza okulumba omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Munnansanyi olulimi lwadde lusimatuse naye nga mutegedde Kapere wamu n'abalala bavudde ne bagamba tebagenda kubeera nga bamukkiriza oba siki Nyamutolo bagenda okumumubbako batya bwe tulwanso kaliro genda kubeera ng'obirabira ku mirembe finally avuddeyo n'aleeta ebyama wamu n'obutambi obulagira ddala kino ebyadala omukulu amanyikiddwa nga Nsambya yali amuyita eri mabega ku bbuutu batya bwe tula wansi video mu maaso awo njirina ate omukulu amanyikiddwa nga Alien Skin abasoga abagambye nedda akatikiro wa busoga agambye agenda kubeera nga amutwala mu kooti video n'ebirala mu maaso awo mbirina naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video eno soko jimpereka like mazi subscribinga wegate ku mukutu gwaffe guno tugenda tandikira ewa Kapere omukulu Kapere wamu n'abalala bali mu entertainment industry ya Uganda bavuddeyo ne bategeeza omukulu Eddie Kenzo mbwalekera okubeera nga ayogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi buli press conference gyakola buli interview gyakola tasobola kumekerera nga tayogedde ku His Excellency Robert Kyagulanyi oyinza olowooza omulimu gwe gw'aba presidential advisor His Excellency Yoweri Museveni bamu okubeera nga aweereza oba nga awaayo kyetwandiyise information about His Excellency Robert Kyagulanyi kubanga buli dakiika abeera amwogerako kati wuuyo amanyi n'ettaka lya Bobi Wine lizitowa ssente meka amayumba Bobi Wine gayina amanyi motoka Bobi Wine zayina amanyi ndoza n'abakyala abaana emmere Bobi Wine gyagenda okulya buli kimu osegira omuntu atanya okubala nagamba Bobi Wine alina eka 6 Busabala alina eka 15 emagere kitegeeza abakumanyiko abingi nnyo video eno njagala tetugitwala lightly Kapere abadde ayogera ebintu ebimu ng'ebyokusaaga naye nga ebyadala biri very informative soko ulize Eddie Kenzo biki byayogedde tumale tujje ne Kapere nga abogerezaako okubeera nga alabula Eddie Kenzo soko la video tumale tuyongere Kenzo tori gumite nkijjamu tori gumite ebikofiira kweke nyini kuwa biretera okubeera nga birinnya ne bifuuka ebyebbeeyi ebikofiira bye bambala ku mutwe babyongeza lwakuba gwe Eddie Kenzo okiwulira tori gumite tomanyi kyoli ekiwalaata kyennyini okikweka lwaki okweka ekiwalaata abantu kibalage nti olina ekiwalaata nze kati Kapere ndaba nina ekiwalaata kikino abantu bakimanyi nina ekiwalaata era kyakutuka Kenzo sigwasoose okutuka ekiwalaata abantu bangi nnyo bakutuka ebiwalaata osegera muganda wange kati balage ekiwalaata osuulira kya muganda wange Kyagulanyi sentamu mukamwako mujje mukamwako ebyobugagga bya Kyagulanyi bibyenga nje yabikolerera osuulira sibye bino ebyamwe ne mugenda nababawa ssente ebya Kyagulanyi tebamuwa bwi ssente za bwereere ezize yazikolerera dda n'agula ebyobugagga bye bibaluma ku mutima lwaki ebyobugagga bya Kyagulanyi bibaluma ku mutima numera akasajja ku mutima numwogerera ebigambo bingi oli ye yakolerera dda famire ye kati nawe nga bwolaba Kyagulanyi bwali ku famire ye nawe genda ku famire yoyo osuulira gyoba obeera nayo bw'onodda ku Kyagulanyi sentamu n'omwogerera manya mukyalawo bagenda mukutwalako nga bwe batwala Lema n'okaaba Eddie Kenzo olinga enkwa erumente ate enkwa bw'erumente n'eginuuna omusaayi tesobola gyenkana ente era enkwa emala neeyabika neefa neekola ki neeva n'engente yeesigadde weeri kati Kenzo olinga enkwa eruma ente n'eginuunamu omusaayi
ate enkwe esigale yeekola ki eyabika bwabisi enkwa tesobola kwenkana nte Kedi Kenzo weesenyuwe Kyagulanyi Ssentamu. Alright, bino nga tubitadde ku mabbali njagala kumunya mu comment section nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo gwe oli tiimu ki? Oli tiimu Mirembe oba oli tiimu Nsambya? Nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo oluluwali eri ku TikTok ne ku YouTube nalulabye lwasobodde okubeera nga lusala. Omukulu amanyikiddwa nga Mirembe ayina video gy'atadde ku YouTube. Oh my god, sina kugonga video eduka bwe bati naye nga video yo eduka. Omukulu Mirembe mweyo video asobola okubeera nga demonstrating engeri Ivan oba osobola omuyita Nsambya furniture engeri gyera mutulugunyamu nga kyabeera ewuwe. Ate kijabibwa okubeera nga agomaka siga Nsambya. Oh my god. Amaka siga Nsambya, amaka ga mukyala. Owe mbwate Nsambya yapangisaawo omukyala n'ayita mu bigana yogenda Land Road n'agulawo nga Nsambya tategedde, naye omukyala asooka okumuwa idea Nsambya n'agaana ey'okugulawo. Ye omukyala bw'alaba opportunity n'ayita mu mabega n'agula ono nga tategedde. Era anytime from now mukama Nsambya bamufubutula mu nyumba. Naye nga letunagendayo nyina wankupulenga eno video ya Mirembe akatenizi nga ageza okubeera nga kunyonyola biki Nsambya furniture habe yamutuusaako. Obeere ng'ombulira eby'eddala mu comment section gwe oli ku side ki? Oli ku side ya Mirembe oba oli ku side ya Nsambya? Video yino njogera kujjukiza gwa tena subscribinga wegate ku mukutu gwe ffe neno sokola video tumaye tweyongereyo. Bino bye bifudde mu kooti Nsambya gye babadde n'Emirembe Beddings. Kye muba mumanya kooti eno yatandise okuva olunaku lw'eggulo. Olunaku lw'eggulo kooti yayise Mirembe n'Ensambya baawukane azini basayinge divorce. Oluvannyuma lwa Nsambya okukkiriza nti kati mpanise nkitadde omukyala kagende mwesonyiye. Mirembe bwe bamugambye okusayininga nti yagaanye n'agamba afunye emergency call. Era n'agenda ayogere n'oyo omuntu amukubidde kye batamanyi yabadde agenze kumuwa ku magezi oba yabadde afunye customer. Ne babagamba baddeyo olwaleero era neero kiwunzise kye kimu ekyo Mirembe agaanye okusayininga. Kyokka nga wano ku internet yasinga okukipika nti akoye omusajja yakkiriza baawukane kigwe Mirembe akyagaanye. Biki ebyo kati? Bye biki? Okyayagala bakusiyage oba okyayagala omusajja akukube? Nze ndibadde njagala twawukane tulaba kwawukana kati mutya n'omutya. Naye kirala kye njagala wabulemuko mu Irene n'ekirala kye njagala omugambemukko ate kati kwa kati nze ndibadde njagala twawukane tulaba kwawukana kati mutya n'omutya. Ekirala kye njagala ogambe Irene tuleme kuswala nga bwe twaswalira ku musango gwa Mami Happy Home nti gwali tegulina evidence. Saagala emisango gino gye yawandiika wano emisango 8 abere nga talina evidence yagyo tugenda kuswalira mu kooti. Era waba asobola okugulira evidence nazazigulirire zi evidence zibeerewo kuba kati nange kyenjagala kwawukana naye kati waba nga asobola okugulirira nezi evidence azigulirire zibeerewo kuba essaawa yonna bagenda tandikira kukuwaayo obukakafu bwebyo bye yawandiika mu divorce paper. Okitegedde? Good afternoon, ma'am. Kakati basozote basebyote. Nsabye ndala Happy Home gyali mukola jjukira Irene agamba Happy Home buli kimu. Kati Happy Home ali mu kugamba ba blog ebintu ebituufu about our family and everything. Kwa buli gwolaba nga ayogera ebituufu. Kuba nze ba blogger babimbuza mbagamba kimu mwandabye ku police fine naye simanyi kinsibya sinabitegeera n'enkomaawo. Kati okujjako Mama Fina yabuuziza poliisi y'Ekibuye lwaki Nsambya abadde wano ne bamugamba Happy Home ya musiba. Naye Mami Happy Home simuwolereza kuba kye yakoze kibi. Eyo baba mulangira okunsiba bamulangiri. Naye kati Mami Happy Home afunyeyo ba blogger be n'abawa ssente ate n'atandikayo bagamba bituufu. Ivan yaleta omusamize wakakuulewo eddagala kyokagamba wali eri basirivu ba mama ba Irene. Ivan kiri. Tuli ku nsonga emu lwaki yagenze ku poliisi n'andoopa. Alina gwabigambye wano blogger n'abiŋŋamba.
kati nze kyembadde njagala okusaba kubanze nina ebintu bingi naye sibyogeranga ku social media dobiwa omuntu yenna kyembadde njagala okusaba mbadde njagala ogambe Irene mukyala wange oba happy home balekerawo okwogera ebintu ebituufu nga babigamba babbuloga ebituufu byennyini ebigenda maaso kuba akasonga kabadde katono naye bagenda kagaziya nga bagenda bagamba ebintu ebituufu babyogere. Alright, ebibina nga tubitadde ku mabbali omukula munyikiddwa nga Alien Skin olunaku olwaliro Katikkiro wa Busoga avuddeyo namulabula namugamba nti no enough is enough togenda kubeera nga omanyira obusoga bwebanga wali abaana iganga bagangiza ezimu ku iganga nga wazinyiza ne zikukuba wali mu Busoga region tekitegeeza nti no abalala bonna bakukuba, which means that you have to be selective at broadcasting your energy over your effectiveness onto those people. Toyina kubeera nga okusamuka osegera omanya bakubye bali wali iganga ganga eri wali yabayayi. Kati lwaki okwata abejinja abasoga abejinja kwata abasoga bemukono kwata abasoga bewa side zeyo kwanga kunayirawo ngosazeewo we bati poziri Busoga wali wa cameraman wangane chapter Kamuli abasoga be Kamuli Lugazi buyukwe mfuziri mu Busoga region buyukwe osegera bonna n'obagatta nonani okubeera nga obayisa megale bibe nane tebagenda kubeera nga babikiriza Katikkiro wa Busoga agambe anytime from now agenda ku taking a legal action. Njagala kumenya ebirowoozo bye mu comment section. Oli ku team ki? Oli ku team Alien Skin oba oli ku team ya Busoga as a kingdom for coming out and condemning what Alien Skin said earlier yesterday era yo Senyuka TV oluvannyuma okubeera nga Alien Skin akola izo statement bakasita bategedde ebintu bigenda kunya bavuddeyo ne bakola public apology ne public notice nga bagamba nti no bo babadde tebamanya Alien Skin agenda kwogera ebintu kubanga bibira bamubuuziza ebirala enaddamu ki ebirala si bigambo byaffe sokolize Katikkiro wa Busoga Wasinga ni baba kyabazinga okulembeze bwakulembera tasinga kyakulembera ki ekimuwa amaanyi ekyo kyakola ki kyakulembera okwanukula abantu ng'aba batuvoola ife kukola bintu bituufu nakwenda ino kintu kyaffe kuba talida kuvoola buli lunaku ate abandi bakozesa ekinene okufuna amaanyi kuba waba batavumye mbatimumutegeera kale ebino ndyegisinga mubasekerere nga busekerere ife twongere okwenda obusoga olwe twenda obusoga tufuna bulinga olwaleero ndikwenda ino okwebaza abantu benalekeraawo buli kibakuumawo olufula ni mukatale bulya ife abenda ebyo ife buli twatundawo ayo nolowooza okwidde okolaawo okutundawo otegeera ati ababanda bakyabazinga baliwo abalufula era buli wosemberawo nga benda kulya ensonga lwaki olwaleero njijje wano first okubeebaza tibebali kumaitaka ekyokubiri okubasomesa nti gavumenti neyina obuyinza ku kyokolera ku itaka liryo aye gavumenti neyina obuyinza ku kyokolera ku ki aye gavumenti nga erisalawo kyokolerawo ekubuuzaako nayo gani baba kyabazinga yandikiriza nti ndidde n'aba division tubone abantu abaviire ku njira tubataawo nikwenda okwebaza baba kyabazinga nti yaikiriza nti abantu abaviire ku njira wano tukole wakatale akanene ayo obwakyabazinga tino obukola akatale akola akatale ni gavumenti era tulisaba gavumenti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.